Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mbaniriza nati abalungi bagenda maaso n'okutugoberera Beyond the newsroom gwe makutu webalegenda maaso n'okubeera ng'ate otugoberera entakera. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiri ewuwenno bebino agenze maaso n'okubeera ng'agabula Bafoot Soldier kyokka ate nno ye Calvin Kayanja aliko bwino nno gwaleese ku kuweebwa kw'obutwa. Biki ebyagenze maaso n'okubeera nga bitinkuula embeera awo nno wengenze maaso n'okubeera ng'oboolya otusimbesira olunaku Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Naku olwaliro nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyagulu video soko jimpere like mojuwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu nga gwe mulundi gwo ogusosola ba video eno njagala okubeera nga nkusaba video eno ogende maaso n'okubeera nga ate ogenda maaso n'ogiwa like then yo subscribing ku mukutu bw'omala okubeera nga osubscribinga ojjagenda maaso n'okubeera nga ate munywanyi ogenda maaso n'okuba nga ofuuka member waffe mujjuvu awo wennyini. Olunaku olwajjo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wali eri makage emagere yagenze maaso n'okubeera nga agabula abaana ba Foot Soldier ababadde basoba mu 10 be yagenze maaso n'okuyita mu makage emagere n'abagabula wano nno. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabakuutidde ebigambo bingi nnyo nnyini ddala era ebimu ku ebyo ebigambo bye yagenze maaso n'okubeera nga abakuutira bye bino wuliriza bulungi. But one important thing that I want you to always remember, time is on our side. Time is on our side. So, Temutia, we are going to win. The question is, we do not want to onobo chali na fe. We are going to the way I treasure you, I want you to also treasure yourself. You have so much potential. Please use it. Use your phone. This phone is more powerful than the gun. This phone here. Bingi nyo. Ebi happeninga mugwanga lya kubitandi happeninze singate mbyogerako. Tetulilayinga ku traditional media. Tulilayinga kumwe. So mukozese social media you take time to understand issues and speak knowing the world is listening to you. Twalo budde mo understanding ensonga zino. Mulabe amawulire. Mulabenga amawulire. Bwe mugenda ku YouTube temunoonya beyambudde bokka. In fact temubanoonyezaako ddala ababeyambudde. Munoonye ensonga ezo mubimanye ojje obyogere ng'oli ku stage ya boda oba oli mu saluni yo naye ng'obyogera mu butuufu bwabyo kamawulire ekyama abantu babeesiga n'ababantu abakulu byonna banamawulire abatuufu. People trust you. You are the real citizen journalists. Speak out. Okulaba nti tukyali balamu mmwe abaana ababeera ku social media boogere with boldness, with confidence and with discipline. Please have discipline. You will notice many imposters are putting on the beret to misrepresent us. Bangi nyo babayo ne beret nateekako beret ku mutwe n'atandika okwogerera ekisimu n'awemula n'okwemula kubanga kati Museveni amanya talina kubuzabuza abantu oli ajja awemule ayogere ekikyamu atu misrepresenting. Naye ffe tuli bangi tubalike nga twogera amazima ate nga tugoogera mu bwongo. Njagala ogenda maaso n'okusooka okuwa video eno olunaku lwajjo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yawada agenda maaso n'okwadressinga ba Foot Soldier oluvannyuma lw'okufuna ekijjulo kino ekya Easter Monday oba oliawo nga teyasobodde bakuŋŋaanya ku lunaku olwa Easter engeri gye lulabadde olunaku olukulu nga bonna bagenda maaso n'olukulu kwata ne bakadde baabwe oba oliawo ne family zaabwe kubanga buli ssekinomu alina family. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabayise ewaka ewuwe emagere
n'abagenda maaso n'okubafumbira ekijjulo. Era twalabyeko ku kijjulo kino nga waliwo ko omwana muwala bambi yabadde myaka 7 yavudde Mbale Kyagulanyi nga bambi bamutegekeddewo ne keeki ey'okubeera nga bamukuliza amazaalibwa. So n'agenda maaso n'okubeera nga babayisiza mu mbeera ennungi. Akamu kwaka ku video kyengenda okubeera nga nkuleetera egenze maaso n'okubeera ng'ereeta obuzibu n'okupininga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yeyo kwata S1 n'agenda asimba ku layini y'emmere yemu bambi ne bafutu soja agabane nabo. Kano nno akabonero ngenda bannyonnyola kitegeeza ki mu maasoko awo naye yabakubiriza n'abagamba nti njagala mwetwale ng'ab'omuwendo nga nange bwe mbatwala okubeera nti muli bantu ba muwendo nnyo nnyini ddala gyendi ate era nammwe mumanye nti muli ba muwendo ate n'abakubiriza nti bwe mba mugenda ku mikutu emiti munoonye ku nsonga nga zino Denise ayogerako so wabula temutunuulira nnyo baabubina n'abantu balala balinga mu kikula bwe kityo. Njagala owuliriza ebigambo bino Calvin Wuono. Ayo mukulembeze osimba otya layini y'emmere. You know, there are signs. Abantu ze batunuulira ne bategeera nti n'abakwetoolodde abakuli okumpi tebakuwa kitiibwa. Kyeyoleka nnyo kino ne mu Baganda bo bennyini buli lwe bavaayo okwogera balaga nti struggle tekonkonangako ku nzigi zaabwe. So kiswaza nnyo omukulembeze kussa Bobi Wine lyaliko okusimba emmere. Oyagala oba toyagala. Olaba nange kayanja sisobola genda ku function n'ensimba mmere. Tieza my personal assistant andeetere emmere wentudde oba okujja ku mukolo ngandidde. Ne nawe nobeera mu beesindika. Atonteerako ekyo nteerako kino ekyeggumba. A president to be a leader of opposition. So njagala abantu ba nupu mwekyekingemu. First of all, omanyi bino tubibagamba not because nti tetubagala. Naye okubalaga nti you're not yet fit for the power. You're not yet fit for the presidential seat. Kubanga a presidential material, a president nga bwe weeyita, a leader of opposition, n'osituka n'okwata essowaani osimba emmere. Kino kiraga you're not organized. Cause omuntu yenna omukukunavu abeera n'abamuyambako. Ntegeerekese bulungi. Ate ne ku mikolo bajja balidde. Teriyo president alya ku mikolo. Teriyo muntu okuleka nga bukopi bwe batawaanya ali musalye mulimu alya ku mikolo mujja kulya obutwa. Ekyo mbadde saagala kyeyogera naye nkibabuulidde gye mimwe gitawummula n'osimba layini y'emmere ku mufu. Naye mwekekkereza abantu mmwe laba president bw'asimbye layini y'emmere gwe asonga ne ku kyayagala mugenda okulya obutwa. Mwayingira ebyobufuzi nga temuli organized naye mbabuulira mujja kukutuka omu ku omu. Teriyo muntu mukukanavu ati yowa level asimba mmere alya mmere ku mikolo. Kyo kiriyo n'olya emmere ku mikolo kweze sowaani. Ye lwaki nkulabula anti wayingira by'otasobola. N'abakwetoolodde teri ayinza kukwatira sowaani y'emmere agireetewo otudde. Kati otukakasa atya affe abali eno tukubalemu amagezi. Ebigambo bino Calvin Kayanja byagenda maaso n'okwogera tuwandigambye nti oba biri mu kensa naye ate tebirina nsa wadde akamu n'akeddagala. First and foremost Kyagulanyi Ssentamu omukolo gwe yabaddeko yabadde mu maka ge waka teyabadde mu lumbe nga bugenda maaso n'okwogera. Just to clarify that. Ekirala Bobi Wine obulamu bwe bwonna ne bwe tuba tubutunuulidde emabega yonna nga tannaba kujja yingira byabufuzi. He's a down to earth man. Era omuntu alaga nti omuntu wa wansi owa bulijjo oli naye. Olaba just ogenda bugenzi for press conference ku kitebe nabanga akuyitakawo n'akubongako. First time yange okumusinkana oba okubeera nga tusinkanyeko somewhere wali ne wendi. That was 2020. Naina gye nali nkola nga ngenzo covering campaign trails ze nambongako man kale ng'olaba obukuumi bwaliko naye aleka waka akadde akalaga nti tewali nnyo kyanjawulo kijja ukonze naawe. So gwe kyokera ku makya n'ogamba nti Bobi Wine okusimba layini y'emmere
kyamulaze nti nno wa wansi nnyo wa bulijjo. Yes, ekyo ye kyayagala. Alaga abafuutu soja bano okwagala okulya. By the way, ne bwe tugenda mu Bible eraga nti tuteekawo ko ekijjulo kino eno kiraga bwa Sseruganda ne mu buwangwa bwaffe n'ennono bwe wabangawo ensonga oba oliawo eziganya okukwatagana baatuuzanga olujjuliro ne tulya awamu. Kano nno kabeeranga kabonero kampisa nnyo. Taata okulya n'akoza ekifi n'akoza ettooke n'ekifi ky'ennyama n'akiteekako ku kawuuwo n'aweereza omwana n'agamba naaka munnange taata akuwadde n'olyako nga taata akukolezzaako. Ekyo nno akabonero akalaga nti ffe nga famire tuli bumu era omukwano taata gw'alina eri abaana mungi. Kati Kyagulanyi eyagabibudde bafuutu soja tugambe teyandiridde bo balowooze nti boosola batalidde atuwadde butwa. Ye yabalise bali waka wabula kikyabateekamu. Uyo amaze okukola statement yagambye nti mbatwala nga muli ba muwendo ne nammwe mwetwale nti muli ba muwendo. Era balaba bakutte Sowani SGA leader of opposition Joel Ssenyonyi bonna banubianli ne bajja ku line bulungi balage bafuutu soja nti bannange tuli bumu bano byolaba position zeno gye tuli tetuli banjawulo kummwe. And you come out, you criticize him because of that. And I was sort of kunenya olw'ensonga nti bineno byonna byogera because oli blogger a blogging la one side eyeri nene wankubadde ekyo wabula we twogera ku analyzing ensonga tuzitunulire in all perspectives. Bwe tugamba nti okay for security wise Bobi Wine asobola oli obutwa n'ebirala ani abuleese ewe waka. Wali omulabye ku mbaga yaani ku mukolo gwawa gwagenze maaso n'okubeera mbu mugwa omukolo gw'ennyala tumusanze yatudde ali mu kulya. Never. Era wabeera abeerawo nga yeesizeewo kikumi ku kinnaakyo. Omukulembeze yenna ng'ogenda kubeera mukulembeze so si mufuzi olina olaga abantu abo b'ogenda okubeera nga okulembera nti oli bumu nabo. Era ekikolwa kye yakoze 100% his right era tumukooneramu ku lw'ekyo kubanga yazza akizimba. Waliwo koneka video akabadde katambula ennyo ku social media. Bobi Wine was it 2009 nahitako ko mu gate eyo n'abonga ku bakyalibe n'alyako nabaawo ku byennyanja. Bobi Wine ye muntu alya we tuyitanga mu toninnyira ewa mama naaki lwaki nga kyokka y'omu ku abo ba top artist be tubadde nabo mu ggwanga lino. Era ne bwe tuba tumutunuulira mu mbeera zonna situations zonna oba yakukaba mazigo oba yaki ye muntu alowooza ennyo ku muntu wa wansi ono n'abeera connected ku ye. Kyova olaba Bobi Wine tojja namusanga ne mu nnyimba ze ng'alina ne video. Tojja musanga yadde ne mu nnyimba ze ng'alina ne video gye yakolera wadde Kenya. Nedda. Byonna ebintu byolaba byazza akola biri local biri connected ku muntu wa wansi era nga birina ekyo ekyenjawulo kye bigenda mu maaso n'okubeera nga bigatta oba oliawo ku muntu wa bulijjo. So abatya nti president ajali obutwa n'ebirala nedda. His safe era security gyalina mumala. Wabula ekikolwa kye yakoze kirungi nnyo nyini ddala. Kiringa taata okuva ku mmeeza waggulu n'atuula ku lujjuliro n'alya wamu n'abaana ne maama. Akabonero akalaga obumu wano mu Buganda ekijjulo ebeera ntabiro etugenda mu maaso n'okutugata ne tunyumyamu ne tudda bujja oba oliawo obumulumulu obwe tubadde tulina bwonna ne buggwawo nga tulidde ekijjulo. Era ekijjulo kyajjo His Excellency yakoze makage kyabadde kirungi ekyokutaba wamu bafuutu soja be babadde yawuddemu nga babagamba eno famire nyowulidde yawe byayogedde owulira mutabani wa Nyanzi byalimu n'ebirala byonna kati byaweddewo bafuutu soja bali bumu. Era n'abakuutira n'abagamba mwesonyiwe ebyo nno bye mulaba ku social media ab'obubi n'ab'ebikudde n'ebirala wabula tutunuulire nnyo ensonga ezo ezituluma era ensonga ezatuyingiza mu struggle. N'agamba kijja tuluma nnyo ng'abamu ku bannaffe tebasobodde kutuuka oba oliawo mu nsi nsuubize naye ng'ate tuli nabo. Wabula n'agamba ekikulu kiri nti obudde buli ku saidi yaffe naye ekibuuzo baani be tunaatuuka nabo. Njagala ngende mu maaso n'okubeera nga nkuwa ebigambo bino bya His Excellency
Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine ate munywanyi yogere maaso n'okubiwulira tweyongereyo akugamba nti kituufu ne bwe tunaba tukutta obuyinza tuyinza okwesanga nga offices oba emirimu mitini nnyo nga giyinza okuba wakati w'ebitaano n'olukumi kale w'emitwalo 5 n'emitwalo 10 naye ekibuuzo kiri nti tugenda teekawo tutya system egenda okutuleetera thriving okubeera nga tugiyitamu nga ffenna tweyagalira mu Uganda eyo. Bino ebifo ne bwe tunaaba tututte gavumenti emirimu gye tusobola okubawa giringa mitwalo 5 oba mitwalo 10 oba mitwalo 20 musobola okufuna emirimu naye tuli miliyoni meka mu Uganda bwe batulaga tuli miliyoni 48 naye tulabika tusinga nawo oba n'embalirira ya Mwami Museveni naye onfu ng'omutwe gwe. Y'abaana abantu bana Uganda aba bulijjo tayagala nti genda kukola ki ogenda kufuna mulimu guno nayagala ensi eteredde kuba mu abantu olaba ovuga pikiyo n'olina ebintu byo n'ogenda mu katale n'okola akalimuko n'oyimirizawo famire mu kunyigiriza kuno singa gavumenti eba esapoti ng'omuntu wa bulijjo mwe muyinza okuba abagagga abaala kuba abagagga b'okumuleme gwa Museveni babbi bubbi so mwenyumirize mu kyemukola. Ebigambo bya Robert Kyagulanyi Center mu byebyo no njagala oba oliawo bifumiitirizeeko obeeko kyo bijjamu mbagaliza byemunjagaliza ayagala olanga naffe tukubireko okusimu zaffe weeziri awo tujja baawo tufuna bulungi nnyo nyini ddala nzedeni BTN Media Beyond the Newsroom video nkusaba ojimpire like ate gwe yakasooka tulaba nkusaba subscribing ku mukoti guno nga nkyagenda maaso n'okubeera nga nze coveringa njagenda maaso n'okubeera nga nfuba obaweereza ekyo kinimba nsobodde mu mbeera yonna wabula emikolo egyogenda maaso n'okubeera nga ate paapa aterekebwa gigenda maaso n'okubeera nga ginda mu kibuga Vatican gw'omulungi agenda maaso n'okubeera nga ate otugoberera eri no mu Roma njagala okubeera nga mbasiibula mbagaliza byemunjagaliza tukomewo ate n'ensonga semasonga eziruma bannansi n'endala oba oliawo zimwetaaga okubeera nga mumanya. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.